bulango akenkyukakyuka kuba kati kuba obulango bw'enkyukakyuka kubula kubatta muntu. Alright, obukulembeze bwa National Platform obendobendo lya Bungereza saako people bakutegeeza nti bagitegese okwekalakaasa okugenda okubeera ku Foreign Commonwealth and Development Offices, King Charles Street, London, SW 1A 2AH. Kuna kulokutanga nakoze mwezi 13 mwezi ogwokusatu mwaka 2026. Kujja tandika sawa 5 ez'okumakya kumekezwe saa 11 ez'eggwanga lya Bungereza. Ne bakutegeeza nti basaba okwogera kwa Sub Minister wa Bungereza Keir Starmer saako ne munne gwe bayita Jovan Cooper nona bamuyita Baroness Chapman ne bamugamba nti put people before or trade and profit in Uganda. Bamugamba nti amanya gemenye waggulu basooke basse wansi ebyokusuubulagana n'okufuna amagoba mu ggwanga lya Uganda, basooke baffe ku bulamu bw'abantu abali mu kutulugunyizibwa. Ne bakugamba nti bateeke envumbo ku Nakyebali website bahabulwa olw'okuba nti atulugunya abantu n'okutta abantu ekyonoonero. Ne bagamba nga yagala kumanya ebisingawo batuukire ku nteekateeka zaabwe mwosobola bafunira ze tuyita endagiriro. Esooka osobola batuukirira ku email address yaabwe eri officialukpeoplepower@gmail.com oba ku ssimu yaabwe ey'omu ngalo kasalaba 47577376065 okumanya ebisingawo ku kalakaasa kuno ogenda okubeerayo ku lunaku olwokutaano mu ggwanga lya Bungereza. Kalango ke kano wano manyi nkateeka eno ne musobola okulaba bulungi nnyo okusingawo enkateera wano nga temujja kalaba. So akalango keeko mwenna abakulembeze n'abawagizi ba National Platform b'enkyukakyuka bebatedde okwekalakaasa ku lunaku olwokutaano ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi guno ye wiiki eno ku lwokutaano mubeereyo mbungi nga okwekalakaasa kuno kugenda mu maaso. Essaawa muzitegedde essaawa 5 ez'Obungereza mubeereyo mbungi. Alright, kati nkoze video y'emisana mugire bulungi. Nejjo nakoze video era enkya bwe nzija enkya olunaku olwokusatu nyinza okuddamu okujja ku lwokutaano. Ku lwokutaano muyinza obutandaba kubanga bwe mbawa information enyingi nnyo muyinza obutagiyambisa nagitegeera bulungi nnyo. So bwe nzija enkya nenzija Comrade Masembe nyinza obutasobola kujja ku lwokuna, nja kubambuukawo naye tewali buzibu. Kati katutandike na information nga bwe tuleese olwaleero mu bwangu obw'ekitalo. Okusookera ddala Mr. President wonna w'oli njala kutegeeza n'okutegeeza nti yonna gy'oli weegendereze nnyo, yongeramu okukooka obukuumi bwo olw'ensonga Museveni atadde buli wamu ekiddo ku luguudo lwonna oluyingira n'okufuluma Kampala, ataddewo ebiddo ne mu nguudo zino eza bulijjo eziyingira obugabuga bwonna omu Kampala ataddewo ebiddo ng'era military police yebikwasaganya. Takumye ku ekyo mu Buganda wonna mu Kampala mukono wa Kiso Entebbe ewali emigga n'ebibira, kubanga video zobadde okola ennaku zino ziba ziranga oli ku migga n'ebibira. Kati Nyandwe akoze kino, addidde buli wamu n'ateekawo bambega ku 103 naye ng'agenda mu maka g'abantu abo abaliraanye emigga egyo, abalinawo ennimiro, abalinawo amaka, abalinawo ebintu ebinene, ng'agenda abawa ensimbi basobole okubeezaawo abakessi baabwe. Ne babagenda kulima basobola okubeera n'abakessi abo nga bali mu kuketta, golooza nti olina bantu bali mu kulima, kumba abantu abo bali mu kubeera nga banoonya Kyagulanyi. So Mr. President wonna w'oli akoze akamanye ng'akoza n'owebbwa nti akasajja kali mu kutya. Security gye katadde mu Kampala n'emirirwano y'amaanyi. Kati kako kasimbudde katandise okuteeka abasiribambega baako okwetoola Buganda yonna, buli ewali ekifo kyonna ekisobola okulabirwako nti omuntu asobola okukibeeramu nga obadde recordinga video ng'omulaga nti obeera ku mazzi oba ku mbalama oba ku migga egyo n'embibiri by'enjawulo, yonna ataddeyo bambega be ku byalo, ku kyalo. Sente akozesa sente nyingi nnyo. So kati yeyembeera nga bweyemere. Njagadde okutegeeza muganda wange obeere mwegendereza nnyo era weebereremu. G'amasimu ekyokukola okimanyi sigenda kikulagirira, olina okwegendereza ennyo. Yo family na gasoko ogyesonywe obaveeko kubanga bo abamu basinga abagala nsimbi. Kati mumala okuva okutegeeza ebigambo ebyo, njala tegeeza abantu mwenda bali ku nnyanja Nalubaale. Nyongera bategeeza nti meeting eyatuula eya High Command
yakola okusalawo nti bannayuganda naddala Abaganda abavubira ku Lake Victoria oba Nalubaale nga tebawudde muntu boli Muganda boli kikasitoma kuvumira ku Lake Victoria bagenda balemesa okuvuba okwo nga bagenda balemesa kuno tebagenda kubera mu ngoye z'amagye bagenda kubera mu ngoye za bulijjo era kigudde Kasenyi asobola okugenda Kasenyi essaazi no jakitegeera ekibaddeyo abantu bonna babanyiriza okuvuba era mazo kwemeza okuva ate government yenyi nesindika ba agent babajide mu drone nga bazze balanga abantu bonna bagala okugenda e Bulaaya nga wane bato ina passport bagikolera ku bwerere ne visa bagikufuna ku bwerere osobola okugenda mu nsi z'Abarabu osobola okugenda okuba ekyeyo ebya Uganda byerabire kati bo batyo bakola ebintu byabwe so nabe Kasenyi nabo bategesi Kasenyi okka mwena bavubira ku Lake Victoria mugenda kula kujemba gamba mwina kwebereramu na buli kintu kyonna nga bwe kino okubeera bwe mala bategeeza ekyo ekibadde waawo Kasenyi ebyagudde mu wino mwabirabye bamenyewo bulungi nnyo ebasune bamenyako ekitundu mu kumenyako ekitundu bajja genda nga bamenya mpaka lwe banakoowa jjukira nti bakozesa Hamisi Kigundo okumenya naye nga sofa be twakategeerako abali mabega w'ekintu kino kuliko Deputy Speaker Thomas Taebwa kuliko Minister wa Kampala Misa Kabanda kuliko era ne mwami gwe bayita Kyofa Togabye naye waali bibali mu mizivu y'eggayo ekyo naye emisana mbalazeko ekyapa kya Thomas Taebwa nembalaga obuzibu bukirimu n'obufere bwonna obukirimu mbagambye nti ekifo ekyapa kino kyafulumye ku lunaku wakati w'Olwokuna oba Olwokutaano wiiki ewedde era bwe bamaze okifugwe mu yamaze okufuna ekyapa kye ne bamenya okumenya ekitundu kya katale ako wabula ekisinga okwenyamiza gavumenti n'abasirikale ne hambo n'abasirise ntegezeddwako nti awantu awo batiddewo abantu nga basatu Owokuna yabadde avuga kiweetiye owa kiweetiye yakutte mu waya y'amasannyalaze kitrakita kyakugeze ne kiroba mu waya y'amasannyalaze ne gamukubira obubingi byo yena afiira kati gy'emirambo ng'ena n'ejjezi asatu bagisijjukira mulimu abantu abasula mu bakuuma emmali y'abantu kati bano bamenye batiddewo naye balazeewo omulambo gumu gwokka ng'ate bagujja mu bitundutundu bwe bamenye ebintu ebyo so ye yenkolera mu Kampala yakubba kati njala kuyita mu bwangu kubanga njala basomera lipooti gye basuubiza kati mu bufunze ekyapa kino nyongedde kikolako forensics ekyapa kya Thomas Taebwa nyongedde kikolako forensics nga bwe mulabisa lwaki mukolako forensics bano benyigidde mu kubba ensimbi z'omuwomosolo n'okutwala amataka g'Abannayuganda ddala Abaganda mu Kampala mbagambye ekyapa kino yakulaga nti yakifuna mu 2012 naye namubuuzizza emisana wakifuna mu 2012 nga gwe abadde nannyini kyapa kino abapangisa abaddeko babadde basasulaani gwe obadde landiroodi waabwe ku ttaka ly'akatale tasobola kinziramu kati bo bano beerabira nti ffe tusobola okukola forensics mu bintu bino ekisookera ddala naawe njagala tukole forensics abantu babiri nkozeko forensics emisana naye njala tuddemu tukole forensics ku kyapa kino ensi etegeere ekisookera ddala ekyapa kino byafulumye ku lunaku lwakuno bali wakutaano era immediate ne bakola ki ne bamenya kyaliizi naye bw'otunuulira ekkalamu eza sayinizi zino ekkalamu mpya si za myaka 14 zino ekkalamu oziraba eno ono ink akyali ki ink akyali mupya nnyo neya sayinizi omuna nti ink mupya nnyo kati bwe tuva mu ink kyenjagala musooke mutegeere ekyapa kino bagenda bakifunanga ennaku z'omwezi bakifuna mu May 2012 ne bamwaliza emyaka 25 kati bwe nagenza okubala abalamu nga gye myaka 14 era mbuuza Thomas Taebwa myaka 14 ani yali akumanyi walina ssente esobola okugula ekyapa oba ekibangirizi mu Kampala nga tazirina kati bamaze okulaga langi eyo oba kkala oba langi ya peeni gye bakozesa nti mpya nnyo atukkiriza nti mu myaka 14 emabega eggwanga lya Uganda teribadde na nkola ya kuteeka bintu mu digital form emyaka 14 tetubadde na bintu tetubadde na nkola ya kuteeka bintu mu digital form oba digital form kati ekyapa kino bw'okyetegereza kiriko ekintu ekyenjawulo ekipya nga si kya myaka 14
ye backcode yeno. Thomas Taiwa yerabidde abafere berabidde nti emyaka 10 n'emabega tewaliwo kyapa kyali kifumirako backcode kati kiki kyabaddeko backcode walabye ekyapa ekikadde kiri myaka 10 nga kiriko backcode. Thomas Taiwa nogamba kimbweno n'oli omushuma Thomas Taiwa Deputy Speaker n'oli omushuma n'oli omworo mushuma. 14 years back we had no any land title with the backcode. No. So tuli mukola na forensic katoti tugende ku video atulese. So Uganda tetwali na byapa bya digital ate tutwali na byapa nga biriko backcode. Okitegeera tetwali na byapa nga biriko ki backcode. Sayini zennyini zino inki mupya nnyo. Okitegeera bulungi nnyo. Kali mungambira Taiwa agende na Uganda olimwa. Kawo mentality backcode 14 years back ku byapebegana kwaliko backcode. Oli musiru. Waliwo kyapa kiriko backcode. Oyo tumuvuddeko nze maze omwabya ekyo kiwedde. Oyo maze omwabya kiwedde simuddako. Ekyo kyapa kifaanagana n'ekya Kyoffatogabye n'ekya Misa Kabanda byonna bya kiyaayi saako n'ekya Ham. Kale kyafo ekyoyo ekya gundi ekya Kyoffatogabye tesina kifuna n'ekya Misa Kabanda sina kifuna nsobodde kufunako kyani kya Thomas Taiwa nenga kiriko backcode kyokka 14 years back in Uganda tetubadde na digital form of land titles bibaddeewo naye kyekimukulu kiriko backcode yesoma. Kawo mentality oyo mumaliriza simuddamu Taiwa Thomas nkumaliriza sikoddamu buli muntu alina ekyapa naye kibanga kirika futi 5 ku 10 tewali kyapa kiriko backcode naye kiki ekyemyaka 10 nina kiriko backcode. Nabagamba kasito yonke ennyente n'onywa amata ofuuka antu bw'obuba bwante babbye buwumbi ne balemeddwa okugweka obuwumbi bwabwe. So Thomas Taiwa gwe nkumaliriza sikuddako. Kati awo nga tuvuddewo emisana nzize ne mbagamba nti Nobert Mao ng'akolagana Charles Peter Mayiga Ssano Gamulengejja n'olukiiko oluli Mengo bali mu kukwasaganya abasajja n'abakazi ba Kabaka n'abakulembeze ab'enjawulo mu Uganda bali mu kubasomesa ekintu kye bayita National Alternative Dispute Resolution Policy 2025. Ogiraba kino Mao kyali mu kusomesa mukamwa kya Mutuma Museveni kino Mao kyali mu kusomesa bagenda kusomesa distribute and reconciliation. Okira bulungi nnyo ekyo bali mu kusomesa abasajja ba Uganda bonna batulidde mu enkwe bali mu hoteli Mistil bali Mistil Hotel gye basomera essaawa zino ennaku 5 gye bali mu kusoma bintu bya Mao nga basomesa reconciliation okuba nti tebakola ki balime kulya mu nsi yaabwe olukwe. Nze njagala kuwa information saagala gonna musajja talina information kyayogerako. Oyo si Nobert Mao wansi go forward yasayiniza si Nobert Mao nkuwa details zonna go forward o Nobert Mao oyo nkuwadde Nobert Mao kibali mu kudiscussingako njagala nkuwa information wano tuveyo mangu tugende kwa report gye mbaleetedde preamble. Bibyo nga bibiri essaawa zino bwe bali Mistil basoma basajja ba Kabaka bonna bali basoma ebintu bya reconciliation mu Mistil Hotel nga bagezaako okusindika abasajja ba Kabaka bonna mu masaza magombola ogenda nga babulira abantu bakakkane balime kujembera Museveni kujembera government eriko era bagikkirize nti ebereko bye Mayiga byali mu kukola Mengo ne basajja bonna. Ekintu kino Ssaabasajja Kabaka Sirooza nti akimanyiko
n'abantu abakimanyiko naye ye Mayiga n'abasajja be n'aba NRM bali mu kikola ogezako okukakanya abaganda mu Buganda. Kati nga tuvuddewo mbage bali Mystery Hotel for 5 days banywa balya bebaka bakola buli kimu. Kati awo tumala okuvaawo ngera soka boa ku updates butumala okuvaawo nze nabaga buli muntu yeno wa NRM nja mulabisa. Kati buli muntu yeno wa NRM nja mulabisa. Kati waliwo eyavuganyako ku bwa MOP former NRM candidate for MP Nakasongola constituency Honorable Bujingo Stephen Tibarondwa was caught ready-handed with someone whose wife, a businessman of Kakoge, in an hotel, in Red Dream Hotel Room 7 in Luwero. He has turned to threatening people with the disappearance if they spread if they spread information. Kanka basomere bulungi nnyo. Waliwo musajja wa NRM eyavuganyako ku member parliament ku Nakasongola constituency mwe bamuyita Honorable Bujingo Stephen Tibarundwa yakwatiddwa Lubona nemoko omusajja Binyonkondo addukanya business Kakoge babakwatidde mu hotel gye bayita Red Dream Hotel mu room namba 7 Luwero. Omwami ono bwe yategedde nti ensi etegedde n'asala okutiisatiisa buli muntu yenna n'agamba avaayo okubyogerako agenda mu buzaawo anatambuza information. Kati mukama wange nkusaba ojjo nkwate nkusaba ojjo nkwate muzebu wa NRM ngenda kukolako violence yoyo yogoba akwatidde mu loogi ng'aliwo ne mukama musajja mu hotel bagita Redeem Hotel yoyo njagala ojjo nkwate nga bw'otisiza abantu be Nakasongola bonna yoyo njagala ojjo nkwate atekeyo n'ebifaananyi ebyo abantu bakulabe mukwatisiza abaana b'abantu bonna bamazeewo muli mukubaka abasajja muli mukutulugunya yoyo omula bulungi nnyo yoyo mukulu bamusanze ali ku kiwojjolo kya musajja mugagga ali mu kwewuuba lumu namba 7 bamusanze. Kati nange jjo nkwate anti mwagala information enfulume. Kati genda okwata abantu be Nakasongola bonna basibe nti information yatuuse wano kwero BS bakutte ready-handed ne muko omusajja mu loogi novayo tiisa abantu ng'ojja basiba. Kati nange jangu onsibe. Kati yo muvuddeko saagala kulwawo njera tugende ku information entufu yatuleese. Na bino binaka malokendeeza mu kaboksi kange tuleke tusimbule information yatuleese. Era ndowooza katusooke tuddeyoko Kongo abantu abatabaddeeko emisana mbaddize mwana akawungeezi video tugenda gimala ssaawa 2 zennyini. Emisana akoze video bwenze kusaba musanvu ebategeeza nti Didigi Bebindunya ne nebaza ba comedy bakoze video nga balwa n'eddembe lye eryokumuddiza bamuddiza essimu ye. Abaana bakoze video nga babanjizaako Didigi Bebindunya bamuddiza essimu ye asobole okukola emirimu gye nga bulijjo, but unfortunately Nyando aganye okuddiza Didigi essimu, so alinyirira eddembe lya Didigi, which is okay. Naye kati ebyo nga mukyalemu kyabanja ssimu naye ate yamuganye okuvaayo Fort Portal gyakuumibwa ebibinja 2 okuli ekyemwemu emirundi 3 ne 3 emirundi 3 bayongeddeko n'ekirala. Kati kiki ekimuganye okudda? One, security sinungi bwabanga ali mu Kampala mu Buganda bamusindise Bukoja gyagirabira nga babadde kibanyumiza. Ne kati kiki ekyatuusewo oluvannyuma lw'okuba nti Museveni akimanyi ekitongole eky'Amerika ekikettere bweru wa Amerika ekya CIA n'ekya MI16 ekya Bungereza n'ebitongole ebirala biri already mu Uganda, mu Rwanda ne mu Congo biri mu kola investigation. Zanga report ezavudde ezasose nezigamba nti M23 gye Congo basanze mass graves kati already biri mu cooperating areas Museveni wabadde ajja ebyobugagga. Kati Museveni yagambye mutabani we bw'ati
yamugambye tovaawo naye tondawo office egenda atenda office egenda okukola counter intelligence. Counter intelligence ekigambo ekyo kya luzungu nekitegeeza nti oli bwasindika information ng'erumika government mu kintu ye Muhoozi ne banne basobola okucreatingawo information yaabwe ng'egenda against ne information baji bafulumiza oba okunaabuula oba okujungula information ebefulumiziddwa. Ng'emwalaba nti report ya Sudan yafulumye Museveni agamba ne system ye mbuli bote bakimanyiiko nenga obujulizi bwe buli. Kati yamugambye before nga tonnavaawo soko sigalewo oteke otondewo office ya counter intelligence aiberewo. Kati counter intelligence eno egenda kubanga counter attackinga MI16 ekitongole kya Bungereza kibegere bwe gwanga n'ekitongole kya America kibegere bwe waganga kibaita CIA abali mukolo kunoonyereza. Kyasoso kukola kwe kulagira Muhoozi asindike spy network ye ku ground mu Congo mu areas Museveni gyabadde operatingira. Era Muhoozi yasindise abantu bangi nnyo abali mu kulinnya akagere ko kagere abambega bensezo nga abajja ko information kati ate bwe badiza Muhoozi n'amanyi bagendo jika counter attacking information eyo ekibaita counter attack intelligence. Kati Muhoozi kyagenda okukola ndisinga basanga nti wali Mass Graves Museveni ne bane basobola okufuula ekintu ekirala. Kati byamaze okubasindika yawo already gye bali njigadde tegeza public n'akola ekirala ekyobusiru kyekiruwa. Munnange Nyandwe akimanyi nti ekituufu akola ebikolobero n'ekibadde kimuyimira zibadde ensimbi na bya bugagga. Bwe yalabye nga abasajja batandise okufuna information n'ategeeza Muhoozi agenda asindike ba agenti baabwe batuukire abasajja ba MI6 ne CIA babagambe nti basobola okubawa ensimbi enkalu babawe n'ebyobugagga eby'omu ttaka ekintu ekyo bakiveeko balime kufulumya information eyo oba gisindika gy'erina okulaga. Kati bali ebitongole bye bagamba ffe tetuli mu nsi zammwe ez'obunnya bwa kazambi gye bayita shithole country tusavinga interest za ggwanga na za nsi yonna. So bwe muba mulowooza temusobola okujja okutuwa ssente n'ebyobugagga tuleme kufulumya information nga bw'eri, we are very sorry. Go and inform your father, go and inform your bosses and your superiors that we are not here to be bribed. We are here serving our national interest and the world interest. So whatever we are going to discover in these areas, we are going to make a report which is going to be sent back home so that the world gets to know the atrocities and the crime against humanities which your regime and your father have committed in DRC Congo against their will. So Nyandwe nafuna information edidigi nafuna information eyo nabangaawo yatiddemuko baganye okukwata ssente n'okukwata ebyobugagga. Teyakomyawo. Kati Nyandwe ne mutabani balanga kigenda balya kiyazzemu okukola kwe kusindika ba agenti bagende basinkane ate ekiwayo ekirala ekyabasajja abawagina. Wagina mukimanyi ky'ekitongole ekyabalasha ekikola emirimu egiri private mu nsi nnyingi nnyo nakyo gye kiri e Congo. Ne bakituukira ne bakigamba nti twagala otuyambeko tubawe ssente n'ebyobugagga ebirala musobole okubanga mutukavalinga okavalinga area mwe tuoperatingira n'okavalinga interest zaffe n'okuba nti mugezaako nnyo okusindikiriza ebitongole biri ebiriwo biveewo bireme kutunula nnyo okuteeka nnyindo ku area mwe tuoperatingira. So oba sinakindi tewabaawo abantu bona bajja otulumba nga musobola obbayingiramu. Ekitongole ekyo ne kibagamba nti we are very sorry tetuli wano kulwana ntalo zammwe ng'abantu tuli wano ku mission ate tusobola kulwana nsi ziri ennene nabo balina interest zaabwe ne mission zaabwe tetusobola kwengaginga muki mu kulwanagana okwo. Kati abo ne babalekaawo ndowooza ne badde batuule bafune resolution endala ey'okukola ekintu ekyo ndi gye bagenda okikolamu. Kati sofa ye message njagadde obbagamba nti omusajja agezaako okukavalinga tracks ze n'ebintu byakoze mu ggwanga lya Congo n'okusinga abantu b'ensi bali temanyi. Kati ku nsonga eyo ey'okutandika okubuza obujulizi n'okuwa abantu basirikira information ekyabadde akikola emyaka 40 nga badde ajja akola ebikolobero n'asindika balobbisti bagezaako okukavalinga information abantu batagimanya. But unfortunately the information eyavudde South Sudan gikoze emisana sigiddamu information eyavudde South Sudan gikoze sigiddamu
okujja kungenda bawaako obujulizi bwa Munnayuganda eyaliyokko ababuulire ngenda kuzanya ka video mwenna basabye reporting gye bawadde atandasaba report ya human rights abuses in South Sudan 7 yakola ne Didigi reporting ngenda gibanga avuddeko naye ngenda bawa Munnayuganda eyaliyo abannyonnyole okusinga ku byemba nnyonnyodde naye abatasobodde kulaba video eri jembalaze emisana okutibwa kw'abantu okuli mu South Sudan kanji baddiremu wano omulundi gumu nga nzijemu eddoboozi denize ngende mpo omukisa omuntu ono mwoli amaloboozi ge mukyala yaliyo abannyonnyole bw'amala okubannyonnyola ngende direct ku CIA report gye mbadde mulinze eno ye video eraga abantu engeri gye battibwamu e South Sudan mu 7 report gy'abadde agala okwegana so nga obujulizi bwonna bwabadde bumulumika biki bakola beba n'abantu ngeri gye bafaamu gobulo kyolaba ekiri mu bulangiti ekiri mu ssuuka ekiri mu leesu egyo mirambo gobulo kyolaba ekizingiddwawo buli kyolaba ekizingiddwawo egyo mirambo Didigi n'ekitaawo Museveni kye baakola e South Sudan mutambuza akatambi egyo gyolaba mirambo gy'abantu baayokya amayumba ne bookya abantu ne batta abantu Alright. So, kyekyo ekiri South Sudan nga bwe kyabadde. Kati nze ng'omuntu saagala kwogera bintu bino nga sina buki nga sina bujulizi. Njagala ulize Munnayuganda eyaliyo akunnyonnyole bulungi nnyo olyoka otegeere ndyoka ngende basomere CIA report ekwatagana ku Museveni emyaka gyonna jembale temumanyi uliriza bulungi nnyo Tija nkulamusizaako ssebo gye baliko gyonna gye tusaka engalo we bali kuweereza nsi Omukama we bali okukuuma yonna gy'oli kansuubira oli bulungi amanya nze nalwadda kakati ndi wano nga nkomentingako kweno ino video gy'otaddeyo abanyweri abaafa Museveni we batta Munange Teacher Rombo yazimbadde South Sudan okuva 2015 era nabadde n'akavaayo enjogerera ndi Saudi naze Saudi 2024 naye olutalo lwa 2015 lwasanga South Sudan Teacher ebbaya lya South Sudan tewali njawulo naffe emmere gye tulimu ewaka e Uganda enjawulo eriwo nti twawukana just different countries naye atufuga y'omu nga bwe bassa Abaganda nga Museveni wassa Abaganda Museveni wasse abanyweri era nga ffe okuba omwami wange gyali South Sudan naye nga ffe abawangalirayo ababeerayo n'abayabannansi baagala nkyukakyuka naye enkyukakyuka eyo esigale nga mudiika yagenda ofuga naye omunyweri wadda ku buyinza Abannayuganda bagenda tusalanga mbuzi kuba omunyweri yakoowa gwe bayita Omunnayuganda omunyweri yakoowa Munnayuganda ate ono omusajja yatuteekamu okutwawula nga bwe yatwawula mu mawanga e Uganda kyekiri ne South Sudan ate kati South Sudan nabo kasita bamanya nti intanasi wewe kati bo bamanyi mbu ffe aboogera Oluganda ffe tuvuganya Museveni
naffe tetwogera naye kasitoba ng'oli Munyankole inta kwesi inta nurse kwesi inta nurse Nyankole inta tamamu naye kasitoba oli Muganda naffe munnange batukyawe South Sudan Baganda era toyogera naye ekyengezaako gamba mu byonna Museveni asaba nyweri Museveni asaba nyweri gye bava bayitayo Lumbeke olutalo lwa 2015 nze lwe nalabako n'amaaso gange omusajja yatta abanyweri tebakkiriza ggulire lyonna kufuluma nsi yaabwe era nabo intaneti bagijjako naye omusajja asaba abanyweri nsaawa yakakati majje ge Uganda ge gabakuuma tebalina wadde tikyalumbuye omusajja ye ensi zonna eziri mu East Africa ye yaziwamba yaliwo buli wamu amagye agakuuma ono kuba bamusibira ewuwe waka naye buli Monday ne Thursday ne ku Friday bamuleeta mu kooti ono Dr. Machar naye amagye agamukuuma ewuwe Bannayuganda amagye agakuuma Dr. Machar Bannayuganda amagye agakuuma ono Salva Kiir mulimu era n'Abannayuganda mulimu n'amagye Abannayuganda bennyini amagye agali South Sudan Bannayuganda abannansi mwebali naye batono babajjamu babateeka mu bifo birala naye tikyalumbuye omusajja Museveni kyakoze ensi zaffe Mukama atutaasa omusajja oyo agende omusajja Mukama atujune Museveni ave mu buyinza era ebisingawo Museveni kaanava mu buyinza bwe papa tugenda kulaba ebikulu naye ekiri South Sudan kikambwe bata omunyweri naye alinga Muganda n'Omunyankole naye bamusosola tayogera omudinka yali mu bifo eby'amaanyi ebya gavumenti ye yawamba omudinka yayogera omunyweri tayogera mu kibuga ekyejjudde waliyo tawuni waliyo ekitundu gye babeera abanyweri bayitayo checkpoint naye emiriro tegigwa checkpoint amagye ge Uganda ge gabakuuma checkpoint gye bali kibangirizi kinene kitundu oyinza ogatta Kampala Watson e Mukono bwe batyo abanyweri gye babeera nga mu tawuni y'e Juba nga mu tawuni naye amagye ge Uganda ge galiyo ge gali checkpoint ge gakuuma abanyweri emiriro tegiva checkpoint babookya ente zaabwe bookya ebintu byabwe tikyalumbuye Mukama atujune atuggyeko nakyemalira Museveni naye nga bye tulabako bye tuwulira biyinza okuba nga bye bitono omusajja oyo byakoze Museveni byakoze bye tulabako ne bye tuwulira biyinzika okuba nga bye bitono naye omusajja oyo kanava mu buyinza abantu batya okuta obutambi olw'okuba nti akyali mu buyinza naye omusajja oyo kanava mu buyinza bagenda kuta butambi ku butambi n'abadinka bennyini abali mu buyinza nabo bakowa Museveni lwakuba nti bo nabo balinga ffe tewali njawulo nti ffe ekyenjawulo ekiriwo ewaffe nti tulina freedom of speech Museveni okwata essimu yo n'ovuma Museveni n'oyogera ku Museveni kyonna ky'oba oyagadde ndewobeera ewaka osobola okubeerayo nga naye South Sudan Salva Kiir tosobola muyisa mukamwa ati Salva Kiir n'egyosibira tomanyayo n'egyosibira kasita oyogerako ku mutwe naye kyekyenjawulo ekiriwo naye abaana balina obutambi abantu balina obutambi nabo beebuuza lwaki amagye ge Uganda ge gali South Sudan
lwaki amagye ge Uganda waliwo ekitebe awali ebyokulwanyisa bayitawo ku Blue House. Ku Blue House amagye abannansi bagenda babajja mu mpola kati bannayuganda be bakuuma ebyokulwanyisa ebyabali. Tikyalumbuye Mukama atujune atuggyeko Museveni byetulabako nze mulindi shuwa nti byetulabako ne byetuwulirako bye bitono kuba abantu balina obutambi, abantu balina bingi ebyokwogera, abantu balina bingi ebyokulaga ensi naye batya olw'okuba nti Museveni yakyali ku ntebe, akyali mu buyinza. Naye omusajja oyo kanaavaako gwe papa mu butuufu ndi shuwa tujja kulaba ebisingawo, tujja kuwulira ebisingawo. Akumata kumira mpeera ebyokwogera biba bingi naye maana. Alright. Ndowooza mukiwulidde bo bali abanoere bamanyi nti ababatta Baganda. Era Omuganda ebizibu binakutuuka kuguno bimanya Museveni yakola ki ye bw'ati bwakola baga nti abanyankole balinaako obuzibu bulina ku Baganda. Nakibagamba dda mu bufunze akatambi katandise. Ngenda kusomera alipooti ya CIA gye yakola ku Museveni gye mutasobola kusanga wala wonna nenga nze njirina wano ngenda gikusomera bulungi nnyo tulokkalire. Alipoota gye mbadde mulindirira nga mubadde temusobola gifuna wantu wonna eyogera ku Museveni nti Amerika ali yammanya dda alipooti yino etuuse. Tuula okkalire bulungi nnyo ogiwulire. Alipooti eno esoma nti Uganda under Museveni's regime. Eggwanga lya Uganda nga liri mu mikono egya Nakyemalira Museveni. Wano bateka wansi scoop note. Ne batekawo National Resistance Army insurgents led by Yoweri Museveni ousted General Tito Okello Lutwa from power on the 24th of January 1986. Nti amagye ganyando Yoseferiti bahabulwa nga gano gye bayita NRA galwana bwezingirire okujjako musajja mukulu Tito Okello Lutwa mu buyinza ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogw'olubereberye omwaka 1996. This assessment speculates on the policies and characteristics that Museveni government is likely to have and on their implication for US interest in the regions. Nti kuno kwe kubanga okwali okwetegereza n'okkuŋŋaanya n'okumanya biki ebinaabeerawo n'ebirikolebwa gavumenti ebinaakolebwa Museveni mu gavumenti ye na biki ebinaavaamu okusinziira ku kwagala kw'eggwanga lya Amerika mu kitundu ekyo. Tugenze mu maaso wano ne batugamba nti Uganda under Museveni's regime ne kabanga kavudde kwanjula. Ngenda kusomera nnyukuta ku nnyukuta Mukama ambeere mubitegeere bulungi nnyo. Yoweri Museveni is an assertive nationalist who is, in our view, is likely to pursue an active nationalized and opportunistic foreign policy. At least initially, he will be willing to maintain dialogue with acceptance from almost any source, and he will sustain his thus far successful region diplomacy, which already has generated support from Kenya, Tanzania, Zaire, Rwanda, and Burundi. Museveni will actively court donors to finance a program of economic and social reconstruction and development, but
given his concern about the observation about the substance to outside influence, we believe he will strive to avoid dependency on any external source of assistance. Report eno mpanvu nnyo. Nyizo butasobola kukumalira y'ebintu bisoma nebiza mu Luganda, wabula nga bwe tuzze tubasomesa ntubagamba nti omwami ono ekigendererwa kye kyali kyakuwamba buyinza, bw'amala obbuwamba agaziye ensi zonna zibe nga zimuwuliriramu, era zensi z'owulidde zetumenye ezibadde mu message esoose. Era nga bo abazungu baali bamutunuulidde ng'omuntu agenda oteekawo ebyenfuna eby'omulembe n'okuddamu okuzimba ekiggwanga eryo, n'okuba nti ayagala kufuuka omu ku bannaggwano abatambulirwako ebyobufuzi n'ebyenkulaakulana, nga bamulaba ng'omuntu atasobola kuyimirirawo ku buyambi buva mu nsi za Bulaaya, nga balaba ng'omuntu agenda okuzimba ekintu ekikye ng'ayimiridde nga ye. Ekyo kyaliwo? No. Ayimiridde ku ki? Tugenze mu maaso. In our judgment, Museveni's government ultimately will be largely civilian. And Bantu are Uganda's largest ethnic group. Museveni himself is an Ankore, a Bantu tribe that comprises about 8% of the population. Bagambi, nti bo nga bo abakola report eno ab'ekitongole ekikeetere bweru wa America. Mu kunoonyereza kwabwe ku gavumenti ya Museveni, bo bagambira ddala nti omusajja ono yeeraga era ne yeeraga nti ajja kubeera muntu wa bulijjo, era mbu agwa mu ttuluba ly'abantu abayitibwa abantu, nga eno yemu ku group ez'abantu, yemu ku group eya Kabila esinga Kabila ekola ebitundu 8 ku buli 100 mu ggwanga lya Uganda, era nga ye agamba nti musajja munyankole. Abanyankole nabo batwala nga abali muki mu Kabila y'abantu. Okitegedde bulungi nnyo. Tugenze maaso, njagezaako okuvunirako ebimu. We believe that Museveni probably will be more responsible than his proceeds. Bo mu ntandikwa bagamba nti baali basuubira nti Museveni ajja kubeera wabuvunaanyizibwa nnyo n'okusinga abo be yaddira mu bigere, ekitali kituufu. But that ethnic hatred and economic desire will greatly complicate Museveni's central objective of an ethnic intrigued and disciplined army and an effective social service system. Bakugambye nti Nyandi Yosoferi ku ndowooza ye n'okusinziira mu Kabila gy'avaamu, yalowooza nti agenda teekawo ekyenjawulo nnyo byenfuna mu gavumenti ye, naye ekizibu ekiriwo n'okugoberera empisa zennyini eziri mu magye yasooka n'akiraga abantu kyavunaanyizibwa nnyo n'okugezaako okulaba nti ateekawo enkola esobola okuba nga etwala eggwanga mu maaso n'okuweereza bannayuganda. Museveni has made it plain that elections are not top priority, and it is unlikely that they will be held for several years in our view. Museveni ng'omuntu ensonga eno yagiteeka mu lukale nti kw'okulonda si kye kyali ennyo ekigendererwa kye. Okulonda si kye kyali ennyo ekigendererwa kye ze tuyita elections. Era
n'agamba nti yali tasuubira nti kuyinza n'okubeerawo emyaka gyonna ye tekyakigendererwa kye. Kankadire mu Luzungu. Museveni has made it plain that elections are not top priority, and it is unlikely that they will be held for several years in view. Ye okulonda tekubeera nko kigendererwa kye mu bintu byonna byayagala okubeerawo, era teyasuubira nti okulonda kuno kulibeera emyaka mingi nnyo mu kulowooza kwe. Wawe tulaga essaawa zino olunaku lwajjo Parliament yatudde okugezaako okuggyawo okusaanyawo etteeka eryalina of opposition bamuggyewo, ebibiina byonna bitandika okulonda. Etteeka eriddako lya kujja okulonda okw'olukale okwa pulezidenti bateekewo nti balonda mu Parliament. Olwo atandise okutuukiriza kino. Bano kye baayogerako mu myaka giri emikadde. Museveni almost certainly will try to make good on his pledge to push those guilty of human rights violations under the government of former presidents Idi Amin, Milton Obote, and General Okello Lutwa. Nti Museveni yagezaako nnyo okusiga ekifaananyi nti ajja kuba mulungi nnyo era asindiikirize banne abafugaga eggwanga eryo abalage nti bo baali bakola byali bibi nnyo era banyigiriza nnyo bannayuganda ne bajjako emirembe gyabwe nga abakulembeze abayitako omwali omugenzi Idi Amin Dada, Milton Obote nga naye mugenzi, n'omugenzi gino Tito Okello Lutwa. Ng'olaba bali baakola Museveni byakola, akola n'ebisingako ebyabali. Tugenze maaso. We believe that Museveni, while he will work to reduce the similar abuses under his administration, it is nearly certain that the country will continue to be troubled by the serious human rights problems given Uganda long-term embattled history. Bakugambye mbubbo mwa ripoti gye bakola mu 1996 basuubira nti Museveni yali wakola okukendeeza ku bikolwa eby'obukambwe bali abamusookawo bye baakola, naye ate bo basuubira nti ayinza okuba ng'agenda kwongera bwongezi kubiri abaaliwo bye baakola. Kino kijja kuleetera ddala embeera embi eri okulinnyira eddembe ly'abantu mu ggwanga Uganda, era kijja kuleeta obuzibu ebyafaayo be nga biddiringana. Lipooti gye baawandiika nkyamu, mbadde ngamba gye baawandiika mu 1996 yeeno yennyini gye tulimu kati, mbadde temugimanyi. Tugenze mu maaso. Museveni will be harder placed to avoid a de facto partition of the country between the Nilotic tribes in the north and ethnically Bantu in south. Indeed, the stage is set for civil war between these southern forces and the northern forces, northern Ugandans, who have dominated the countries since the independence in Ulira. Museveni will be hard placed to avoid the de facto partition of the country between the Nilotics in the north and the ethnic Bantu in the south. Indeed, the state is set for civil war between the southern forces and the northern Ugandans who have dominated the country since the independence. Kati wano bwe nkumenyera bitonotono bakugamba nti Museveni ajja gezaako nnyo okunyigiriza okwewala embeera ey'okwawulayawulamu eggwanga wakati w'amawanga omuli be tuyita ba Nilotic tribes, the north and the ethnic Bantu of south. Nti ajja gezaako nnyo okuba nti yali alina okuziba ekinnya ekyo oba ekituli ekyo obutaleeta njawukana mu bantu abo. Olya bulungi nnyo, naye gye bugenza okukomekereza nga Museveni mu lipooti eno ye kye baamuwandiikako
nti yali asuubira okuba nti ayagala kikola kireme kubeerawo yakikolera ddala. 1 Museveni olwava mu nsiko mu 1996 yasooka kukwata Abanyarwanda n'abazza e Rwanda ne batemaatema abantu. N'agenda n'atondawo Koni bye tubagamba nti yagala okutamisa abantu bo Mambuka olutalo. N'atondawo Alisira Kwena. Kubanga yakimanya nti abasajja bo Mambuka baali mu gavumenti, baali mu magye, baali mu prison, baali mu kimu nga yino okusooka obbateeka mu lutalo abatomi buli kimu. Abaganda nabo bakubalagako nti abantu bali mu Bantu South. Abaganda bafuula ekintu ekitagassa mu nsi ya bulwaleero. Kitegeeza bana abasajja bawandika oba mu 1996 biriwo kati. In our view, Museveni is like to face attacks from remnants of Okello forces, and some Museveni's advisors probably will urge him to strike quickly against the north to settle the old tribe crosses and achieve the total military victory. Mama nyabo. Statement ejikudiremu. Mukulaba kwabwe Museveni mu biseera ebyo yali wakusinkana akaseera akazibu era yali wakulumbibwa mu bantu abamu abaali basigazizza omukwano eri Okello Lutwa. Naye abaali abo bamagezi mu biseera ebyo ba Museveni bamugamba alumbe mangu abantu bonna abaali mu gavumenti ezayitako nga bava mu Mambuka. Abakoleko mangu asobole okubanga bajjako wiini mu ngeri y'okuba nti bajjako wiini era asigale nga emiwanguzi mu kaseera ako. Kyovula Museveni yalumba abasajja bo Mambuka n'abakubaakuba n'abajjako n'abatamya emmundu Tito Okello Lutwa n'abasirikale abaali basigadde bonna n'abakubaakuba n'asigaze mutabani wa Okello Oryem nalwo minisita azimbagattadde alinga ng'ebizibu bikutte Uganda oyo kuba naye yali omu ku bantu Museveni byali atya kati n'amuteeka mu gavumenti ye n'akwata bano bonna baani n'akwata omugenzi ani omugenzi Abiriga naye yalina ejje lirye nene mukwali bamuzze eno n'akwata Moses Ali amulemeza mu gavumenti afire mu fees kuba Moses ne yalina abayeekera n'akwata ono Muteeso Captain Michael Bukula yalina ba Arrow Boys nene amukwana amuteka mu gavumenti abasigadde no bane babazingako kati ndozo kitegedde bulungi ero report yaki yali gundi yali ono musajja gobakuba amasasi mu bagambye Abiriga kati wano eno story bweto bajogera na basiya ekanji kuddemu wano. In our view, Museveni is likely to face attacks from remnants of Okello forces, and some of Museveni's advisors probably will urge him to strike quickly against the north to settle all the tribal shores and achieve the total military victory. Ndozo kitegedde bino byonna ebintu CIA yali biwanikako mu 1996 eno report togenda gisanga walala tugenze maaso. We also believe that the several thousands of former Idi Amin Dada soldiers from the West Nile region whom Okello recruited into his army in the late 1985 will be even more ill-disposed towards Museveni's government than Okello. Olidde. Mbo era namukuwandika kwa bakkiriza nti ebikumi n'ebikumi byabo abasirikale abali mu gavumenti y'omugenzi Idi Amin Dada abava mu West Nile abamu nga baali bakulembera n'Okello abaali bakulemberwa Okello Lutwa abali batereddwa mu majege okuva mu 1985 bajja kubeera nnyo si bangu okubakisaanyaawo naddala mu gavumenti ya Museveni okusinga nga nnyinigo yennyini. Ndowooza otegedde bulungi nnyo mukitegedde lwaki yakwata kitabani kye n'akissa mu magye mu minisitule kiri awo kyatuula. Tugenze mu maaso. Fellow Acholi tribesmen and herds of the West Nile
deserted into disgust or disgraced and returned home with their weapons when Okello resigned short-lived in December 1985. A peace accord with Museveni. The West Nile had borne the brunt of the fight against Museveni National Resistance Army, that is NRA, and many felt they had been sold out according to the US Embassy. Ngaba kugenti Museveni bwe yakola obuvuyo okucyankalanya abasajja bonna bali basigaddewo mu make g'abagenzi bali abaliko n'endagaano ezaakolebwakolebwawo zonna buli kimu nga byekikolo kibuzaabuza nga tayagala ekibinja kye kya National Resistance Army kisanga obuzibu. Kati bwamala okukola obuvuyo bwonna bwa divide and rule buli kimu, ate basajja battu abali mu magye g'abali abasajja balowooza nti bannaye babaliddemu olukwe era babatunze, okusinziira kwa lipoota eyava ku kitebe kya Amerika mu Kampala. Mubadde mulowooza bikola kati, yabikola akola dda. Tugenze mu maaso. We believe that Museveni will not seek immediate control of the North. Bo mu kuwandiika kwabwe ne mu kunoonyereza kwabwe baali bakkiriza nti Museveni tajja kwetaaga nnyo mangu nnyo kwagala kweddiza mambuka ga Uganda. Tajja kwetaaga nnyo mangu nnyo kweddiza mambuka ga Uganda. His slow steady consolidation of power in the rebel-held Southwest since June 1985. He's often stated intended to rehabilitate war revenged areas, and his army small size all suggested that the insurgents leader, the first priority is to consolidate his control over the Bantu South, where are the seat of the government and the most Uganda's natural mineral resources, infrastructures, and population lies. Okategedde akantu ako. Statement ogitegedde bulungi nnyo. Katudde wali nti Museveni yasooka nassa akasiiso abantu bomambuka ng'abalaga nga tagenda bakontrolinga. Era n'asooka n'abassa akasiiso. Wabula mu nkola ye eyakikwata empola akitta, n'asalawo asooka akwata obuyinza mpola mpola n'okuddaabiriza n'okutereeza ekitundu ye kye yali amanyi ekirimu obuyinza n'ebyobugagga, alyoka akitereeze kubanga naye asula kira kisinzibu kiyiza omufuukira obuzibu kubanga amagi yalina matono nnyo mu biseera ebyo. N'asalawo essira asooka aliteeke mu kufuna okutereeza amasekkati mu Buganda wano ebayita Southwest, wano ewatuula gavumenti, ewali ey'obugagga ebisinga obungi, ewali n'ebizimbe n'abantu wabeera abangi. Y'ensonga lwaki basooka kusiisira ano mu Buganda nga tebannagenda mu kitundu kyonna, ne basooka batta buli Muganda yenna. Omube tumanyumiza ebintu bino mulowooza nti tusiika mpande. Eno lipooti ya CIA, bile bintu sinze mbiwandiika, B'Amerika babiwandiika. Nduza mutegedde lwaki Abaganda babattirawo. Museveni mwamala okutereeza Buganda wano ng'amaze okubatta n'amataka agatutte, buli kimu akitereezezza n'alyoka yambuka. Salimu Salekati gyali kati akolera ddala ekyali mu lipooti nti yesooka baleka bakole bye baagala nga baze bateekamu olutalo oluvannyuma n'abaddira. Tugenze mu maaso. In our judgment, Museveni's movement has a superior leadership, better troops, and much more popular support than Okello's regime. We believe that Museveni is unlikely to be displaced by Okello or any other northern leader in the near term.
Museveni is sensitive to Uganda's ethnic diversity. The country's tribe and the region runs deep, and he will have difficulties balancing special interest and ensuring that his policies are implemented. Era abadde akikola nti ye boba mukuwandika kubalowooza nti Museveni ajja kuba wanjawulo mukko era mu obukulembeze bujja kubanga bwanjawulo bumko okusinga abakulembeze abaaliko bonna ngaebaze babamenya. Ontegedde bulungi nnyo. Era Museveni muntu wakwegendereza nnyo oba akwata ebintu amala bibala ambi mulowooza nti abaali mu kusaaga kumba bitegeereza ddala. Yasooka kukwata wakati wano n'aterezaawo n'amanya agenda bakola atya n'ebintu bigenda kutambula batya era bigenda kuteekwa bitya mu nkola. Tugenze mu maaso. If Museveni begins to feel trapped by the pressure of the northern rebellions and economic collapse, we believe there is a possibility he might veer quickly towards a radical state and authoritarian behavior. The survival ability of his government would take the precedence over all other consideration and make Museveni susceptible to potential offers of Libyan or Soviet military assistance. Pagambi nti Museveni yatandika okuwulira ng'omuntu ali mu kattu era entunnunsi ne zimweyongera ng'ali mu kutya nti abantu b'omu mambuka singa banaasituka kiyinza okuviirako ebyenfuna by'okugwa era wayinza n'okubaawo okwanguwa okufulumayo abantu abakambwe ennyo abalina obuyinza n'embeera ezitali za bulijjo abayinza okuleeta ekizibu ku gavumenti ye. N'asalawo akozese enkola yalina okukola okufuba okulaba nti ebintu ebyo byonna bitereeza n'okuba nti wabaawo kyonna ekiba kiganye at least oba afaayo nnyo okulaba ng'afuna obuyambi okuva mu gavumenti omuli omugenzi Muhammad Gaddafi oba okuva mu gavumenti ya abasibira mu bbwa abaali begattira mu bendobendo ly'abasajja abasibira mu bbwa ekiseera kye bayita aba Soviet Union kati betuyita oba gwe tuyita teeka munda mu biseera ebyo nga lyasobola okufunayo obuyambi okumuyamba mu bintu ebyo. Eventually all of his procedures have toyed with his option, and Museveni himself had thought Libya assistance when Western countries refused aid. Museveni saako n'abo bonna beyaddira mu bigere baagezaako nnyo okwagala okweyambisa omukisa ogwo, ye Museveni kennyini ng'omuntu n'akirowoozaako okufuna obuyambi okuva mu Libya olw'ensonga ensi z'abamagulu meeru zaagaana omuwa obuyambi mu biseera ebyo. Ndowooza mujjukira Museveni okufuna obuyambi obufu emmundu n'ensimbi yabujja wa Muhammad Gaddafi so si mbazungu direct. Ndowooza mukifuna bulungi nnyo. A Museveni government, in our view, will affect US interest primarily in the areas of human rights, in the continuing opportunities that exist for middling by the Libyans and Soviet, and in the possibility that a spillover of a civil war in Uganda would harm US friends in the region. Bakugambya Government ya Nyandi yosoferi yo mukola ebintu byayo. Government ya America yamanya
nti ebigendwa byayo mu kitundu ekyo biyinza okuba nga si birungi olw'ensonga Museveni bamumanya nti ayinza okugenda mu maaso okulinyira eddembe ly'abantu mu ggwanga. Kino ne kireeta obuzibu eri gavumenti ya Amerika ng'ate Museveni yali yeeyambisizza eggwanga lya Libya n'aba Soviet Union okuba ng'okuyiwa amafuta obijanjaalo n'okutandikawo olutalo olw'omunda olusobola okuleeta okufiiriza Amerika n'emikwano gyayo mu bbendobendo ly'eggwanga eryo. Gaddafi has a long-standing contract with both Museveni and movement. Omugenzi Muhammad Gaddafi yalina omukwano munene nnyo n'empuliziganya wakati we ne Museveni n'ekibiina kyabwe ky'obufuzi ekya NRM. Mu video gyakuzanyidde emisana Museveni yagenda n'agamba Amerika yalwanyisa Gaddafi nga n'Amerika tenalooza mulwanyisa naye ng'ate wana abazungu baagaana okuyamba Museveni mu ntandikwa Gaddafi n'amuyamba n'amala n'amulyamu olukwe yooyo tiiba origino tukyagenda mu maaso. Leaders of the West Nile faction either side could be tempted to gang Libya influence in exchange for military and financial assistance. Abakulembeze ab'omu West Nile mu kiwayi kyabwe bagezaako nnyo okwagala okutuukirira omugenzi Muhammad Gaddafi abeeko engeri gy'abayamba mu ngeri y'ekinnamagye saako n'obuyambi bw'ensimbi naye tebyava mu makulu. A full-scale war also would generate large number of refugees who would pour into neighboring states with close ties to United States such as Kenya, Zaire, Sudan. Otawuno lwe baali beeraliikiridde singa lwagwawo lwali lugenda kuvaako akasambula akaaliwaliriza bannayuganda bangi nnyo okudduka mu nsi yabwe ogenda okufuna obuddamu mu nsi eziriraanyeewo ezo ezalina enkolagana n'eggwanga lya Amerika. Mu ggwanga lino mwalimu eggwanga lya Kenya, eggwanga lya Zaire ne South Sudan. This in turn would place additional stains on those governments and prompt question for more US aid. Mbu kino kyali kijja kukyusa ebintu byonna tekyongereko amabala amacaafu ku gavumenti era kireetere gavumenti okusaba obuyambi obulala okuva mu ggwanga lya Amerika. Ndowooza muwulira bulungi. Tukyagenda mu maaso. Kati wano wamu ngenda kuyita obuyisi, ngenda kusoma nga mpita obuyisi, then bwe natuuka li wali ekinyusi ngenda obasomera ate nkyuseemu katono bono kansooke mpita olufaya. The peace agreement between National Resistance Movement NRA led by Yoweri Museveni and the government of General Tito Okello Lutwa reached in Nairobi on 17 December 1985 collapsed on the 24th of January as Museveni's forces attacked Kampala and Okello's undisciplined troops flew the capital after fierce fighting. The mystery of Okello's brutal and disorganized army, which continued to rape and plagued during its return to the north, is the failure of Acholi tribesmen. Many of those troops are now in their northern tribal homeland, where Okello had been stockpiling arms and ammunition since November. In a sharp contrast
to previous Ugandan government, both Museveni and his armed forces consistently exhibited respect for the human rights and rule of law during the insurgency. The 5 years existence and their conduct since taking power has remained responsible and humane. This paper assists the likely directions of Museveni's flagging government will take. Museveni government will move quickly to establish Museveni will move quickly to establish a predominant Abantu government. In our view, the NRM is composed overwhelmingly of Bantu and Museveni's ethnic Ankole, one of Uganda's 16 Bantu tribes that comprise nearly 2/3 of the population. Through most of the Museveni's troops are Baganda. Olidde bulungi nnyo? Kati webuuza bagamba n'ogwo balwanira luddawa. Olya era no tubagamba nti abalwana olutalo lw'olwo bali Baganda mukitegedde. Buli kikati mukitegedde mu report na muno mwekiri. Abalwana olutalo bali Baganda n'abali majje bonna bali Baganda enamba esinga obunene. Nga bo beyita abanyankola Banyarwanda bali batono nnyo okitegedde bulungi nnyo lwali kati mbadde kusomera message eno okitegedde bulungi nnyo. Baganda, Uganda's largest ethnic group, comprising about 18% of the population. Only a few of the senior military officials are from the Bantu tribe. We expect Museveni to attempt to redress this imbalance in the structuring his new government to reduce the gambling within his armed forces to solidify his credentials into Baganda areas that have recently come under his control. Most officials of Museveni's inter-administration for areas under his control in the southwest are Bantu. Zomu kitegede kitu abagamba nti Museveni asooka kwesa Baganda mu administration nomala okutereza ekintu kye ekintu kyomalo kitereza n'atandika obbatta omu ku omu mpaka olwaleero. Tugenze mu maaso. Museveni's central political objective is to break the representative rule of northern ethnic groups that has characterized all Ugandan's government since its independence in 1962. The NRM negotiators at the Nairobi peace talks consistently stated that the government and the military should reflect ethnic realities. We believe that, unlike the situation that prevailed in the General Okello's government, most senior officials in Museveni's administration will be civilians. Indeed, most officials in Museveni's interim Southwest administration and the first persons named in his cabinet in Kampala are civilians, according to the US Embassy in Kampala. Museveni has long publicly stressed the need to curb the role and the size of the military in Uganda. Kati wano wengine kuyingira mwana wansi ewali highlighted. Museveni, however, is unlikely to sanction elections. Chekibadde kinyusi kya report eno. Museveni, however, is unlikely to sanction elections. Museveni yo kuva mu nsiko tayagalangako kulonda. Nakibagambire mu video. Eno report ya CIA egadi Museveni yagati mu bisitya yagalako kulonda. Era ne mu song the master decision muri bintu bya elections birimu. Kigenze mass. For several years, in our view, he had referred publicly
on numerous occasions to the rigged elections of December 1980, where Milton Obote was elected president, and Obote's Uganda's People's Congress UPC obtained a parliamentary majority with Tanzanian backing. Ndozo kitegedde yonna entabiva mu kalulu ako. Museveni yatayagala teekawo kalulu ng'akimanyi nti bajjamu kuba akalulu. Era nga ye buli kimu akiteeka nti yonna ensonga aziteeka mu kalulu akabbibwa akaaliwo mu mwezi ogw'ekkumi mu mwaka 2018 akabbibwa Obote ne bamulangirira nti ye president yaliko n'ekibiina kye ekya UPC ekyali kifunye bambi ba parliament abangi mu kiseera ekyo nga baali bayambibwako eggwanga lya Tanzania. In a letter addressed to the senior US special in a letter addressed to a senior US official in September 1984, in which Museveni thought support for NRM, outlined his objective for a post-Obote government. Museveni made no mention of future elections. Museveni's book selected article on the Uganda's resistance war, published in late 1985, makes only aggressive reference to the desirability of the national elections after he took power. Ndo kitegeera bulungi nnyo. Kati wano ne bakuwa embeera nga bweri. Njagala nkulage ka map kano. Njagala nkulage ka map ako nga bwe kali. Okalaba bwe kali ka drafting domo eno report. Obona okala bulungi nnyo. Aha, kati njagala kakusomera wano. Figure ethnic groups in Uganda. Ne bakulaga map ya Uganda. 1. Erimu wali Kakwa, erimu Arua, erimu Lugbala, wano waliwo Acholi, waliwo Kalamajong, still Kalamajong, Iteso, Langi, Baganda, Banyoro, Batoro, Bakonjo, Mpororo, Bakiga, Kabare, wano nga waliwo Banyarwanda wansi wasemba. Kati wano bateka obu blackets bakulaga abantu Nilotics, Nilohamites, Sudanics ne ethnic names. Wano bateka obu percentage of the population, Sudanics and others. Kati wano bakulaga. Ne bakulaga nti Nilotics ne bakulaga wano basale bakulaga wano kagona bakulaga nti wano Nilohamites Iteso bali 8.1, Kalamajongo bali 2.0, Kumamu bali 1.0, Kakwa bali 0.6, Sebei bali 0.6, Suku bali 0.3, Loboa bali 0.2, Tepith bali 0.1. Ne bakulaga wali Lugbara bali 3.7, Madibali 1.3, Lendu bali 0.1, others bali 2.0. Kati wande bakulaga wano mapu, wande bakulaga wano mapu to others 0.2, wali bakulaga 5.1, wande bakulaga 12.1, wande bakulaga Banilotics, Lango bali 5.6, Acholi bali 4.4, Alu bali 1.9, Japadola bali 1.6, Jaluo bali 0.6, Jonam bali 0.4. That comprises of 14.5. Complete bulungi 14.5. Sudanic bali bakola 12.9. Kane tugenda ku Bantu comprise of 65.5 Bantu. Kati Bantu bano wano wamanga bemwagala okuli abagwa mu Bantu bobe bawandika during that time.
Bantu mulimu Baganda bali bakola 16.2, Banyankole bakola 8.1, Basoga bakola 7.8, Bachiga bakola 7.1, Banyaluganda oba baluwabo bakola 5.9, Bagisu bakola 5.1, Batoro bakola 3.2, Banyoro bakola 2.9, Lundi bakola 2.2, Bagwere bakola 1.7, Bakonjo bakola 1.7, Banyoli bakola 1.4, Samia bakola 0.7, Bagwe bakola 0.6, Bamba bakola 0.5, Bakenyi bakola 0.4. Kati gano ge mawanga ne namba yabwe agabantu abali mu Bantu tribe zeze namba zaabwe. Nendowooza olabeera Abaganda 16.2 16.2 ogiraba gali amawanga amalo galaba amawanga amalo galaba kanji kufundize ogira bulungi nnyo njagala ogitegere bulungi nnyo mapu nga bwe yali yimiridde ogira bulungi nnyo kala tuvuddewo tukyali kwa report kati wano nenzija wansi nkusomere tuve ku eyo paragraph tegende ku ndala. Uganda is inhabited by some 40 different tribes, each with its own language, customs, and values. The country also divided geographically between the two of the continent major groups. The Bantu, the Nilotics Christians make up to majority of the religious, ethnic, through traditional tribes regions remain strong. Muslims who enjoyed a privileged position under Idi Amin Dada make up to less than 10% of the population out of the war. Netujja ku page endala. Page endala esoma weti. Moreover, as an indication of Museveni's priorities, the NRM position paper at the Nairobi negotiations listed holding of the free and fair elections under the new constitution as the 13th among 21 points be negotiated with the Okello's government. We believe Museveni is far more likely to institute a single-party government based on the NRM and his former Uganda Patriotic Movement, UPM, which runs into the 1980s elections, than he to favor the establishment of a genuine multi-party. Kana akasajja tekagalangako kulonda. Tekagalangako kulonda. Mubadde mwewuunya kali mukanonya legitimacy essaawa zino, kali mukusasula ssente empya n'enkadde, kali mukubba bululu, kali mukutuugu, tayagalangako kintu kye bayita kulonda kuba akimanye tebamwagalangako. Kati wulira wano. Mu lipooti y'ekitongole ekibegere ebweru wa Amerika kigamba nti bo baali bakkiriza nti Museveni tebamusuubirako, bo bakkiriza nti yalina enzikiriza eteekawo ekibiina kimu ekyali kigenda okubeerawo lubeerera nga kya National Resistance Movement nga kyegattiddwako
n'ekirala kiri ekyabwe ekikadde ekya UPM bwe baba bakubira akalu n'enkoona n'enywa kibaali basuubira okuba nga kyekigenda okuba nga bebe beyambyeko babeere nga bateekawo enkola gye basuubira nti yaabwe y'amazima nga tebagenda kukkiriza kibiina kyonna oba tebagenda kukkiriza bibiina byonna byegattira mu nfuga y'ebibiina ebingi ndowooza okitegedde wali bamuteeka mu pressure n'alyoka ateekawo referendum n'aleeta bakyeri mu bokyegere ne badandeta n'akyogere yajja n'akayiba akeeru ne balyoka bavulunga ekintu nga pressure muyitiddeko across the globe n'alyoka ateekawo multi party politics ate n'amala ebibiira bye n'abyetoola n'abifuga n'abiteeka mu nsawo ye okitegedde bulungi nnyo kati tugenze mu maaso Kankakuddem. We believe Museveni is far more likely to institute a single political government based on the NRM and his former Uganda Patriotic Movement UPM, which runs the frequent 1980 election, than he is to favor the establishment of a genuine multiple party democracy. His books makes no mention of political parties. Mundowooza ye n'ebitabo bye byalina talina mu kintu kyonna kikwatagana bina bya bufuzi mu ndowooza ye tekyalimu okitegedde bulungi. And the NRM's position paper was silent on the question of political parties. Ne mundowooza yaabwe eya UPM sako ne ya NRM baali tebalinayo kirowoozo kyonna kitondawo owakukkiriza ebibiina bya bufuzi bina byonna kwetaaja kubeerawo ozo kitegedde tugenze mu maaso. Museveni also has publicly criticized Uganda's established political parties for cooperating with Okello's government. Museveni yavumiriranga nnyo mu lukale okutondebwawo ebibiina by'obufuzi ebyo ebyabeeranga nga bikolagana n'omugenzi Okello mu gavumenti ye. Tugenze maaso. Museveni in our view will plug the National Army and security forces of former Idi Amin Dada and Obote and Okello bakers as place his supporters in important position outside Kampala. Museveni has publicly stated he will verify the loyalty of Ugandan civil servants, and we believe that he will appoint many new district officers, local government officers, post employees, and customs officials. The rebel leader also has announced his intention to strengthen the local administrative control by creating people's committees to administer justice, combat corruption, and above all, to serve as a political forum for local and national issues. The U.S. Embassy in Kampala reported that Museveni had difficult pressurizing senior officers of his own National Resistance Army NRA to continue peace negotiations in Nairobi, as some of them initially insisted that the war be pursued. A senior official in Okello Lutwa's government told the U.S. Embassy that after a code was signed, Museveni still had trouble finding it to some of his senior military commanders. Museveni may have some difficulty pursuing his commanders that the agreement was in the NRA interest.
through the Authority of Kampala on 24th January suggested that Museveni may simply have floated stories of the internal NRM to disguise troops movements and other preparation for the attacks on the capital. We believe it likely that some of his hardliners are urging him to begin immediately to subject Uganda's northern Nilotics tribes, which are widely resented for their lawful treatments of Bantu South for past 20 years. We believe that despite the pressure to move quickly against the North, Museveni will strive first to consolidate control over the South. Devoting some months to his task, we expect that following factors will make Museveni conscious. 1. The NRM totals no more than 6,000 trained soldiers, according to the senior US officials in Kampala, and the National Resistance Army soldiers with a combat experience number on the way about 3,500. The Okello's army of the Northerners probably number in thousands and thought indisciplined and ill-trained would be fighting home tribe areas. Number 2, unlike Okello, Obote, and Amin, each of whom was a northerner trying to exercise control over the country, whose natural resources, population, centers, and seats of the government lies in the south. Museveni and the vast majority of his followers are Southerners, and they do not have subdue hostile tribes territory to seize the national political and economic power. 3. Museveni's leadership of the 5-year-old insurgency suggests to use that they understand the political and military benefits of the patience. He moved slowly and deliberately expanded and consolidated his wealth. Bintu nga bingi tunabimalako kweli. Nabimalako kweli saazi zuuzi mmeka. Okay, katukoseze ne dakika 1 zisigaddeyo. Kati kampita mwana wali points points eziri crucial nnyo. Kubanga bwe ndaga nti ngenda kusoma byonna nga bibiri. Nyinza obutabimalayo. Kati katusome mwana wali top points. In the sum, we believe that Uganda is in a practice like to become partitioned state, and that Museveni's control over much of the north is opt to be normal at the best. Eventually, however, we believe Museveni will move to assert his authority over the entire country, triggering the majority violence, perhaps a full-scale civil war. In our view, northern attacks on the southern installation or northern efforts to court foreign assistance would imply Museveni to escalate the campaign against the northerners. Museveni's domestic program, aside of consolidating power, believe Museveni's top domestic priority will be economic reconstruction and development. In a letter to senior US officials in September 1984, Museveni stressed the need to achieve an economic base to finance the programs
to eliminate diseases, to eliminate diseases and illiteracy. Museveni's book and his public pronouncement since taking power echo those themes. He claimed publicly that last November that he was establishing an interim administration in Southern West in order to provide essential social services. Museveni's administration has worked effectively, report. Museveni, however, has inherited an economy in a shambles, according to U.S. Embassy reporting. In December 1985, the Okello government had less than a month worth of foreign exchange reserve. The unofficial exchange rate of the approximate of 2,400 Ugandan shillings to the dollar was almost 3 times the official rate. And both imports and exports were at standstill. Donor assistance had come to a halt as public disorder and lowness such of it committed by Okello's army against the civilian population stopped foreign aid and prompted most foreign ethnical advisors to leave. We believe it will take several years before Museveni can restore even basic social service to match the country. Given Uganda's economic straits, Museveni's probably will seek economic assistance from almost any outside source. Kati yagamba tayagala buyambi kuva mu nsi za njawulo. Kati wano wulira bulungi nnyo. In our judgment, Museveni is like to be generally programmatic in dealing with Uganda's serious economic problems. Through formal and advocate of maximizing as a student at the University of Dar es Salaam in Tanzania in the late 60s, Museveni has moderated his view over the years and has not publicly identified the NRM with any ideology. Museveni advocate for mixed economy for Uganda and stresses in his book the importance of the countries becoming economically self-sufficient, saying we thought not to care whether this is done by the capitalist or socialist means as long as it is done. Wala nnyo katugendeko eno in wali many points. A logical pattern in the political inclination of NRM soldiers in the field. In the political arena, we believe Museveni probably will try to make good on his repeated plague to push those guilty of human rights violation and human violation. He and his associates have long been adamant that the guilty individuals from the Amins and Obote's area, as well as from Okello's government, should pay for their crimes. Museveni's NRM has consistently displayed discipline and restraint compared to Okello army,
which has routinely preyed on the population. According to the US Embassy in Kampala, the responsible conduct of Museveni's forces has increased in their popularity in the areas under NRM control. Museveni also probably believed that his emphasis on human rights will boost his standing with donors countries, making economic assistance more likely. Even with his best intentions, however, significant human rights abuse probably will continue, especially in the settling of old tribes scores. Museveni's foreign policy. Museveni probably will pursue an active foreign policy that is Museveni's foreign policy. Museveni probably would pursue an active foreign policy. In our view, we believe that Museveni, at least initially, he will be open to dialogue with almost any state in the hope of assistance for his government. Museveni explicitly state in his book that we should always maintain independence line in economics. Mpita mbuyisi ziri factors kuba ebintu bingi nnyo tosobola kubisoma. Naye wano wongenda kulemerawo ko. Bule dakika 15 okandemerewo ko. Biographic sketch of his senior NRM personalities. Biographic sketch of senior NRM personalities. Elia Kategaya, Museveni's second in command, often point of contact for Western officials and journalists. A lawyer with moderate political belief, like Museveni and Ankore. Alhaji Moses Chigongo, Chief Administrator of National Resistance Movement, the Interim Southwest Administration. A Muganda, no, this is a Munyarwanda, call himself a Muganda, Muslim, successfully parliamentary candidate for Museveni's Uganda's Patriotic Movement, UPM, in 1980 elections, loyalty unquestioned. Dr. Samson Chiseka, a Muganda in his sensitive, who became NRM interim coordinator, Museveni's main advisor on political affairs. In June 1985, a medical doctor served in First Obote's government as Healthy Works Ministry from 1964 to 1996. Matthew Luchikaire, politically active since the earlier of 1960s, when he was forced out of Bote, a Ugandan People's Congress, because of his crashes with the party. Radical Youth Wing, chairman of NRM Nairobi-based Foreign Relations Committee from 1982 to 1966. Okay. Tugenze ku Ali Kirunda Kiveidinda, Finance Commissioner in Museveni's interim Southwest Administration, a long-standing radical leftist with whom Soviet and Chinese ties, and successfully UPM parliamentary candidate in 1980s. Amsoga, a Muslim. John Kazora,
able lawyer and wealthy businessman related to Museveni's by marriage, NRM political advisor for years. Pro West spent most of his 1970s in Nairobi and London and Ankole. Politics, culture, and foreign relations, we should judge friends for according to how they relate our own interest, irrespectively of the social systems obtaining the various countries. The only countries with which Museveni has stated he will not deal are South Africa and Israel. Museveni is opted to be especially active in regional affairs during the later half of 1985. He cultivated relations with Uganda's neighbors, Kenya, Tanzania, Zaire, and Rwanda, Burundi. Museveni does not appear to have close ties to any Western states except perhaps Sweden, where he sent his wife and children in 1984 for security reasons. His relationship with British have been particularly poor. The United States Embassy report that in his first meeting with a senior British diplomat after taking power, Museveni was sharply critical of the United Kingdom's silence about human rights violation of the previous governments. Banda Uganda bagenda ne bekalakase Bungereza buli lunako government y'Omungereza ng'esirise kano kabadde kakulu nnyo. Twekalakasa buli lunaku ne kulwokutana bakomedi gye bali bagenda kwekalakasa, naye government ya Bungereza ekoze esirise. Kati nno bakugamba nti nono baggayo bati nti the US Embassy reports that in his first meeting with the senior British diplomat after taking power, Museveni was sharply critical of the United Kingdom's silence about human rights violations of the previous Ugandan government. Twekalakasa buli lunaku akabusajja n'obukazi tebufaayo. Nono kyekintu kyekimu mbu yalajananga Obote Amini mbu batulugunya abantu nga Bwengeza tefaayo. Ndozo kitegedde. Alright, since the mid-1980s, Museveni has made the modest effort to build a bridge to the United States. In addition to the letter that he wrote to the senior US officials in 1984, Museveni dispatched an emissary to the US Embassy in Nairobi in August 1985 to seek a military and economic assistance. As senior NRM officials have thought of appointments with the US officials, the US maintained that Museveni wanted to forge a close relationship with the United States, and we believe other NRM representatives probably will echo this theme in the discussion with the US officials. Museveni, initially meeting with the US ambassador in Kampala after taking power, was friendly and productive, but we have no clear, sustained evidence that Museveni wants a close relationship with the United States, and we believe it is likely that Museveni's view with the United States is more donor than friends.
Sigadde dakiika mmeka? Sigadde dakiika 8 simanyi banna bumalayo buno. Kale kansomemu zino details enkulu. Museveni had at least contact with the Libyans for at least the last 5 years. In 1981, he successfully approached the United States, the United Kingdom, and Kenya for military assistance, according to the senior US officials. He then turned to Libya, receiving modest military assistance through the 1980s when the Libyans suspended the assistance through, when the Libya suspends aid, perhaps after deciding that Museveni was not making through progress. The Libyans apparently renewed assistance to Museveni in the late 1895. In our judgment, Museveni probably regarded Libya assistance as a temporary support. Museveni is wary of Libya's connection with Uganda's Muslim North and followers of the former President Idi Amin Gaddafi. Provided substantial assistance of Amin's government, and in our view, Museveni probably distrusted the Libyan leader, who probably betrayed dictator that abused Museveni and Bantu in the south, and whose once suspended the aid to NRM. Implications of the United States and the West. A full-scale civil war in Uganda would have several negative consequences for the friends of the United States in the neighboring states. Ugandan refugees probably would pour into Kenya, Zaire, and South Sudan, pressing additional economic and political strains to those countries and generating substantial aid requests from them to the United States and other friendly donors. Diplomatic representatives in Kampala from Kenya, Zaire, Sudan, and Egypt have already approached the United States ambassador here to express their profound concern about Uganda's instability and their fear that Libya, Soviet, or Ethiopia influence will take roof if Uganda fails to achieve the internal peace. We believe that in close struggle, either the NRA or the West. Kandoza neringa close remarks mu kintu kino. The Nilo troops could be tempted to grant Libya the significant influence in Uganda in exchange for support on the battlefield. Such a Libyan presence could be exploited by the Gaddafi to increase his harassment of Zairean President Mobutu and to pressure Kenyan President Daniel Arap Moi and smaller region states like Burundi, Rwanda. In our view, the Soviet or Ethiopia middling is less likely, but either the country could be attempted to use Uganda as a platform from which undermining the stability of Zaire and Kenya. We believe Museveni will try to convince the United States and other Western countries that the government represent a distant improvement over human rights record of his procedures, his failure to achieve the administrative such improvements
not only would undermine the administrative from within, but would also almost certain endanger the Western assistance, eventually all of which has been suspended in the wake of Uganda's unsettled security situation and its patent of flagrant human rights violation. If Museveni judge that the West is not being responsive to the efforts, we believe he will not hesitate to court additional Libyan Soviet or other radical support for his government. We believe Museveni would respond to any approach that combine intellectuals appeal with respect for his personal integrity and past achievement and power. He will have to be convinced that offers of helping are not based on assumption that he can be bought. A report eno bwetyo bwekoma naye a report eno eina ebintu ebire batasobola kuta bonga bo bali besigaliza kyenjagadde osoko kutegeeza. A report eno bonga bo abagikola tebasobola kujja ebintu byonna bikuwa bulungi nga bo byagala tebasobola bikuwa nembufunze ya report nga bogiraba so ngezezaako gibasomera yonna nite kibadde kyangu yonna nga bogira bwetyo. So kansulenti mu byowulidde ebyafaayo bibadde bwogendo bikubaganyaamu ebibadde byonna Museveni byadajja akola ebyokulonda ebibaddewo engeri gyakyunyaamu abantu engeri ate yeryamu Libya olukwe kubanga yamanya omusajja Museveni mubi naye twongere nnyo okusaba n'okulwana ennyo otherwise ekintu kyetulwana tubadde tukimanyi gyetabeeranga okwagala kulonda takwagalangako tekubeerangawo era abazungu bamuteekako ekyokuteekawo kulonda takwagalangako ebikolo bye byazaakola bonna abadde abimanyi bulungi era nga biri calculated bulungi nnyo abimanyi n'ekirala nga bwe nagge nti ye asobola okukola ekintu kyonna ekimubeezaawo kasitaba nga ali mu buyinza yajja asetinza Abaganda nga abatadde buli wamu bwe yamala okutereeza ekintu kye n'abajjawo bonna kati azizaawo bantu be kyeyakayanako bali kye baali bakola mu gavumenti ziri kati kyazizaawo naye ate ye mu kujja yasooka kucunya bali abaali mu gavumenti ziri n'abacunya n'abakola kati bw'osoma lipooti eno ekulaga lwaki yatondawo Kony lwaki yatondawo Lakwena lwaki yateekawo M23 lwaki ataddewo ADF ng'agezaako nnyo okwekuumira mu kintu kino nga ajjamu bonna bandi basubire tebasobola omuyeekera n'okukola bino byonna ebikolo by'ekiyeekera ne byakyakola Sudan lipooti zonna ezafulumye byeyakola e Rwanda lipooti eno ekunyumira bulungi nnyo Museveni yaani Museveni musajja mubi nnyo kati gwakyamusinikira ebinnyonge byafaayo tobimanyi munaye nkusaasidde akatambi kawe ne tujja kusinkana lunaku lwanca mweraba.